General Museveni aludde ebbanga emyaka 40 era nga atukalakata ekintu essaawa eno buli omu kyamanyi obulungi nti kino yali yakipulaaninga kuva dda, kubanga ebintu bingi nnyo bye nga tuwulira nti bapulaaninga kutufuga myaka bwe giti, kubanga Paul Mwanga yatugamba nti oyo Museveni waliviira mu ntebe emyaka 50 gijja kuba gyekulunguludde era buli kimu kye yasangawo mu Uganda aliba yakitunda dda. Paul Mwanga bw'atyo bwe yayogera. Kale nga twagala okutegeera Museveni yaani, azzaako ki, abadde nga ajja atambuza ate ebintu bye ebirabise nti abadde nga ajja asiba akatambaala ku bannayuganda ku maaso nga tebasobola kubeera nga babiraba, olumu nga babiraba naye nga oba oli awo embeera gy'ataddewo tebasobozesa ate kubeera nga babuuka obutego bwe. Bwentyo munnange nga omwami ono Mugwanya John Bosco era nga ono musajja mulungi nnyo mu digital transformation, mu nsonga ezo twamukyazaako wano era nga ebyobufuzi nabyo abimanyi bulungi nnyo, ensonga tali nga bali abagamba nti ebyobufuzi tebibakwatako, kati ensonga ezo munnange naye azitambuza bulungi nnyo. Kale ka asooke munnange yeyanjule oba oli awo ate tugende mu maaso atunnyonnyole atuyiseyiseemuuko ku General Museveni n'engeri gyazze amanipulatinga, engeri gyazze atambuzaamu ekintu kyempolampola na biki abantu balina okubeera nga beegendereza ennyo, kubanga bagamba seko kakali kakulumye, bw'okalaba okola ki, okadduka. Kale munnange abamaasukira kaako weewaawo abalabi ba Uganda at large mbalamusizza. Ntera kuyitira nnyo mu nsonga za digital transformation naye nga munnayuganda alaba ebigenda mu maaso, ate era oluuyi olw'ebyobufuzi nalwo ndutunuulira era oba oli awo mu nkola eyasitula kyaba nakyo taba munafu. Nina kye nsobola okusitula okusobola okusiga ekifaananyi ku bigenda mu maaso naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Mwenna mwemuwangaalira era mwetusuubira okuleka abaana n'abazzukulu, so sobola kwesuulirayo gwa naggamba ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyange. Amannya Mugwanya John Bosco, the digital analyst. Nze atuddewo mu studio ne muganda wange okulaba nga tulungamya ensonga ezo. Alright, kakati muganda wange saagala kukulwisa era saagala otulwise. Nze kyenjagala okumanya, kubanga mbeera wano neneefulukuta njogere mwaka ku mwaka, njagala otunnyonnyole gwe ebintu bino byonna ebibaddewo mu myaka 40. Nkimanyi nti emyaka egyo mingi ku myaka gyo, naye nga bwe bagamba nti nogozaala ku biringo nokola ki, nozina, kitegeeza nti gwe ebintu obadde ng'ojja obiraba otya olowooza General Museveni ono, nga sinaba kubeera nga nkubuuza ebibuuzo ebirala byonna kiki ekigenda okuva mu ebyo byabadde nga gyabala byonna, gwe kiki kyolaba naddala essaawa eno kakati tulina kye bayita muhoozi Kainerugaba yava muhoozi project, katugeze akusigira ekifaananyi nti ebyo gwe gy'obiraba otya, oyinza binnyonnyola otya? Weewaawo eri omulabi wa Uganda at large, ensonga za General Museveni nsonga mpanvu era njagala okutegeeza munnayuganda wenna asobodde okulaba vidiyo eno ddala ng'okyalimu empeka emera era ng'oyagala eggwanga lyo. Tulina okuggula amaaso tulabe, ate era tulina okwongera n'okusiiga ekifaananyi, kubanga si buli omu nti ajja kulaba nga bw'olaba, naye ate kyamakulu nnyo okusiiga ekifaananyi n'omulala n'agezaako okwetegereza ne tulaba butya bwe tuyinza okukwatagana okutereeza eggwanga lyaffe. Obuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo nti
gwe okusinziira bw'olaba General Museveni ne project eyogerwako eyitibwa Muhoozi project, ddala kiki kye bayinza okubabazaako oba bazze batambuza batya okuwuddiisa bannayuganda okubayita kulitalaba ng'enjogera y'abajjajjaffe, okulaba nga baggusa ebigendererwa byabwe munnaye nga ffe tulinga abeebase. Nze nga bwe ndaba ngenda gezaako okusiiga ku bifaananyi nga 2 naawe kwona atandikira okugaziya okulaba ensonga mu perspective endala. Ekyokulabirako njagala tutunuulire ekiyitibwa Muhoozi project. Muhoozi project tuyinza obutagiyingira munda nnyo kubanga tetuli ba intelligence, naye twagala tutunuulireko ebyo ebituteereddwa mu maaso yadde nga bikusike. Njagala tutunuulire butya General Muhoozi bwavugiddwamu okutuuka kati waali, kituyambeko okuba ekifaananyi ekinene ku biki ebiyinza okuba nga bye biruubirirwa, ate tuyinza kweyamba tutya okulaba nga enteekateeka ezimu waakiri tuzirabira wala nga tezinnaba kututuukako. Ekyokulabirako njagala tutunuulire ku nkyukakyuka ezibaddewo ezitannaba kuweza yadde myaka 2 naye nga za nsonga nnyo ku butya eggwanga lino bwe litambuzibwa. Ekyokulabirako twatandika oluvannyuma lwa Muhoozi project okuvaayo ne yeeyoleka neerabikanga eweddemu amaanyi, era ffenna ne tulowooza nti oba oli awo gwe gwenku gwe gw'amazzi, naye okwo nakwo kwali kutimba bbula kubanga tulabye ebintu bingi nnyo ebikolebwa Ssenkulu atwala eggwanga lino era yeewaddeyo okulipulaningira okulijja mu mikono gy'abannansi alikwase omutabani gwazaala, kale nno lifuuke lya nsikirano. Tulabyeko bino wammanga bye ngenda okubamenyera nti pulojekiti eyo ng'erabika ng'eweddemu amaanyi era nga bannayuganda ffenna abalabira okumpi oba abateetegereza kugenda wala nga tulowooza nti eweddeyo we twalabira omukulu kati CDF ow'eggwanga naye ebiseera ebyo eyali komanda ow'eggye ery'okutaka oba Land Forces. Yavaayo n'akola tweet ng'alaga nti agenda kulumba eggwanga erya Kenya, era bw'amala okukola tweet eyo twalaba General Muhoozi oba General Museveni ng'avaayo n'amuwummuza ku kifo ekyo. Bannayuganda bangi twalabira ddala nga oba oli awo alina kyawonyezza eggwanga naye nga munda ate yali ayongera okutonda ekizibu ekinene eri eggwanga lyattu Uganda. Waayita ekiseera kitono ng'awummuziddwa ne tulaba ate nga omukulu General Museveni nga akyusa obuyinza abukwasa omuduumizi w'eggye gwe yali asigisizza oba gwe yali ataddewo ekiseera kino ffenna gwe tumanyi omwami Mbadi. Buli muntu yenna yalabira ddala ng'omwana oba oli awo ku ebyo by'azze akola akangavvuddwa, naye tekwali kwangavvulwa, yali promotion naye eyali ey'amagezi ag'ekikugu era amakusike. Bw'amala okukwata obuyinza obwo n'abuwa omwami oyo mwami Mbadi, ffenna ne tukkiriza nti ddala akwasiddwa
kibayita powers of command, era ne tuweweera mu mitima tikate zikyali mu mikono oba mu ngalo za mwami Museveni ne mutabani we. Mu mwezi gumu gwokka twalaba enkyukakyuka ezaakolebwa General Museveni y'omu, era n'aleeta omwana ate gwe yajje ku kifo ekyokuduumira eggye ery'oku ttaka, bw'atyo n'amugonnomolako obuvunaanyizibwa obw'okuduumira eggye ery'oku ntikko, era mu ye ng'enjogera ya wano n'amumaliramu obuyinza bwonna obuddukanya eggwanga. Eyo nno yali planned move era ne succeedinga. Mu kaseera kano njogera bino gw'owulira, njagala okkirize nti General Muhoozi Kainerugaba yatwala eggwanga Uganda olw'ensonga nti obuyinza bwonna bwakwatibwa ne buweebwa ekifo ekya CDF. Ne tulaba CDF ate nga aggyibwawo mu kaseera akatono ddala n'asikizibwa General Muhoozi. Amakulu nti General Muhoozi y'ayina obuvunaanyizibwa oba obuyinza obwenkomeredde ku ggwanga Uganda, nti mu kaseera kano ne waba wabaddewo ki kyonna ekituuse ku kitaawe asigala nga wankizo era nga yasalawo ku ki ekiddawo okukolebwa. N'olw'ensonga eyo lwaki twogera ku kintu ekyo? Twagala okuzibula ggwe atuwuliriza amaaso nti okuva n'olunaku olwaleero tandika okwetegereza General Museveni nga tonnaba kusanyuka nga waliwo ekyo kyakoze oba enkyukakyuka zaleese, sooka otuleko mu kasonda weefumiitirize, ogezeeko okuggyayo ekifaananyi ekinene lwaki ekintu ekyo kizze bwe kityo era mu kiseera ekyo kyennyini. Nti ebintu bingi tugenda bisanyukira naye ate nga bijjudde obutwa obugenda okutumalawo oba okumalawo eggwanga lyaffe. Mbumpimpi njagala mbongereyokko ekifaananyi kimu, muyinza okuba nga oba oli awo ebigenda mu maaso mu ggwanga n'okwetooloola ensi naye nga bikwata ku nnyaffe Uganda, oba oli awo nga temubyetegereza kigenze wala. Bw'otunuulira foreign policy oba enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala, naddala ago ag'enkizo, kubanga ffenna tukimanyi nti mu ggwanga Uganda eggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Amerika ga nkizo nnyo eri eggwanga Uganda okusinziira ku ndagaano ez'enjawulo eziri mu masekkati, ate n'ebitongole ebyo bye twakkiriza okutambula nabyo ne tusayininga nabyo endagaano. Era ogenda okulaba nga foreign policy mu kaseera kano weeyimiridde wakati waayo ne gavumenti eya wakati, olabira ddala nga bibasiba bikutuka. Kale nno ebyo bibanga biri bwe bityo ng'omaze okulaba nti foreign policy bweti weeyimiridde, ate nga tukkiriza nti General Museveni munda mu ggwanga oba mu domestic policy w'amaanyi, yadde kimu ky'atalina ate nga kyekyenkizo, yeggwe nange. Y'ensonga lwaki nti tuvaayo mu kaseera kano okuba nga tubuulira abantu, okubabuusa, okulaba nga bategeera kiki ekigenda mu maaso, kubanga singa afuna abantu nze naawe n'atufuna, njagala tukkiriziganye nti ajja kuba takyakwatikako. Naye abaffe eriyo omukono omulala ogufuga eggwanga Uganda, ye omukono ogwo gye guli, era gwe mukono ogwa foreign policy oba ogw'amawanga amalala ag'enkizo era agasalawo obutereevu ku ebyo biba bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, wabula nga gasinziira ku ffe abantu b'eggwanga Uganda bwe tulowooza ne bwe tulaba ensonga ku mitendera egy'enjawulo. Foreign policy
ekyukidde ddala era General Museveni byasiba bikutuka. Kitegeeza naye ng'omuntu aze agoberera ebyo ebizze bibeerawo nga naye y'omu ku byo amanya nti wayinza okubaawo enkyukakyuka ezze nga teyeewalika, so n'atandika okweteekateeka okulaba nga atega ebijinji emmotoka eyinza okugwa waakiri ewaddeko, wabula ne bw'eba egudde ate abeeko wayinza okwekwata naddala ku nsonga ey'okubanga ataasibwa endagaano ezo ze yayingiramu. Mbumpimpi y'ensonga gye tuliko gye twogerako nti gwe Munnayuganda njagala otunuulire omusajja oyo bw'azze akola ebintu bye, kikuyambeko okukuba ekifaananyi ku biki by'ayinza okuddamu okukola. Era nga maliriza ensonga eyo njagala obbalagayokko ekintu kirala kimu kitukolerenga ekyokulabirako. Mu mikwesese nga muganda wange bw'ayogera, wabaddeyo amawulire mangi agoogera ku kolodi w'eggwanga Uganda, era nga googera nti ekampuni ennene eyitibwa Wagagayi yeri mu ntabiro y'okusima eky'obugagga ekyo ekitali kya General Museveni wabula eky'obugagga eky'eggwanga Uganda. Eky'obugagga ekyo bwe kiba nga kisimibwa nga kampuni ya Wagagayi ey'e China y'ekisima, ffenna tubadde twebuuza biki ebigenda mu maaso. Naye mu kaseera katono wiiki eno tulabye ensisinkano ya kampani eyo ey'ekyama kubanga evuddeyo oluvannyuma wakati wa Wagagayi ne President oba ne General Museveni. Okusooka amawulire agawaffe wano tegaakuba, wabula esitole eyo yafuluma Kenya. Bwe yafuluma Kenya oluvannyuma nga tewakyali kyakukweka nabo ne batandika oggikuba, wabula kitutamanyi enkuba gye bagikubamu yeyo entuufu egwanidde oba era waliwo bingi ebikusike. Naye ki kyenjagala tunokoleyo ku nsonga eya Wagagayi nti foreign policy bw'emala okubanga erabika mu kaseera kano tesula mbuliri bwa General Museveni oba tebakyasula mu nnyumba emu, naye atandika opulaninga. Naye mujjukire essente zonna eziyingira wano nga zizze naddala ku by'obugagga by'eggwanga Uganda. Security buba bukulembeze oba baba bantu, buli obukulembeze obutandika okubanga tebuteredde bannannyini ssente batandika okufuna okweraliikirira era n'okuteeka ku nninga abo be baakwasa essente okulaba nga babawa kyewandiise security. Nga nawe bookera n'ogenda mu banka okuggyayo essente wabula banka nekusaba security. Kati mu kaseera kano Wagagayi esobola okuba nga yavuddeyo, naye njagala mutunuleko ne perspective eno. Watyanga yo bw'etunulamu eraba nga omukulu byasiba bikutuka. Kale bibadde mu ŋŋambo ate nga ffenna tukimanyi oba tukiwulira nti essente zaateekebwa mu ggwanga Uganda oba zaaweebwa Uganda ku nsonga za gold. Watyanga batidde ku security ya ssente zaabwe ate nga balaba ono oba oli awo byasiba bikutuka, ne baagala okuteekawo embeera ereeta ekintu ekyo mu bulambulukufu such that ne biba biganye n'agenda era tusigala nga tulina okubasasula ensimbi zaabwe. Kale nno ekyo nakyo kiri awo, twagala twongere okyetegereza. Wabula tetukoma ku ekyo, buli omu ku mutendera gwa kinoomu yongera okwetegereza buli kintu kyonna ky'olaba General Museveni ne Muhoozi Kainerugaba nga bakikoze. Tandika okukyetegereza olabe butya bwe kiyinza okukosa, oleme kutunuulira ku kazigo kokka akasiigibwa kungulu nga bw'olaba nti ekisanja kino ekiwedde omulamwa gwakyo gwali nti securing our future. Nkakasa buli omu w'oli osobola okweddamu ekibuuzo ekyo
obanga ddala twasekiwalinga future oba twayongera kugiziika. Mbumpimpi bwe ntyo bwe ndaba ensonga gy'ombuuzizza ku ludda olwo nti President Museveni oba General Museveni byonna byakola byongera okwoleka nti waliwo ekintu kyapanga. Buli muntu kimukakatako okubanga atunula enkaliriza kubanga njagala tukkaanye oba tukkirize nti ensonga eno si ya muntu omu. Buli alumirirwa era ng'ayagala eggwanga lye kikukakatako okubanga omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo ate era n'okulaba butya bw'oyinza okusigala ng'olirwanirira okulizza mu nfuga ey'amateeka enaaganyulwa buli muntu yenna nti tekinneetaagisa kubeera na nnyindo mpanvu, tekinneetaagisa kubanga mmanyi ewa General Museveni, tekinneetaagisa kubanga ntambula ne General Muhoozi okweyagalira mu ggwanga lyange. Ekyo ffenna kitukakatako era tweyongere okulaba nga tutambula nga twekenneenya nga tutunuulira buli nsonga mu ndaba ennene. Okay, tweyanzizza nnyo ebigambo ebyo badde mpuliriza naye nga tetunaba kugenda mu bya digital transformation kubanga awo njagala nawo otuddemukko obukakafu bw'otuleetedde tubumanye. Gavumenti ebimanyi oba tebikola ki ebimanyi. Gw'osuubira okuba nti plan ya General Museveni eri successful nti ebintu binga bwabibala kubanga ekinyusi kyakweta mutabani we nakwekumya bya bugagga bya ggwanga olaba nti ali successful olaba plan ye erina future eyiseemu oba yali kukikkirira. Olwawo ku kibuuzo ekyo kyennyini nti ddala ebyo byonna yadde bitegekeddwa bwe bityo General Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba ddala future yaabwe mu ekyo weeri oba teriiwo. Nze ng'omuntu omu okusinziira ku ebyo bye ngenda okukulambikira teriiwo. Lwaki teriiwo? Nti ebiseera bingi omuntu yenna ng'anaatera okugwa wasinga okukola ebintu ebyewuunyisa, ebyesitaza, ebikanga era nga bye tulaba ebigenda mu maaso. Ke kabonero akasooka nti ebikolebwa ekyo kyonna singa kibadde kyategekebwa era nga kyakugenda mu maaso, obubonero buno obuli okuyitawo tebwandize. Naye okuba we bweyolese nti leero naawe bwe njogera naawe osobola okukiraba nti ddala tekijja tekisaana, oyo akwogereramu ye Katonda. Kitegeeza nga General Museveni apulaaninga ebibye naye Katonda ategeka ebibye. Y'ensonga lwaki nti amaloboozi mangi olaba nga tegavaayo okubanga gavumirira ensonga eyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'otunuulira omusika ategekebwa aliko ebibuuzo bingi. Ekyokulabirako, ffenna tukkiriza nti yadde ggwe okkiririza mu General Museveni oba tulaba abantu bangi abakkiririza mu General Museveni naye nga tebakkiririza mu mutabani we. Ekyo nakyo kiri awo. Ekyokubiri, enkola gy'akolamu ebintu bye. Nti olabira ddala nga ekyamazima si kintu kyakunyooma naye kibulamu. Kubanga omukulembeze alindirira okulya entebe ya kitaawe nga akyavaayo n'agamba nti njagala omutwe gwa gundi wano ku mmeeza yange. Ekibuuzo ekibeerawo eri omuntu yenna alowooza era ategeera omutwe ogwo gw'ayagala ku mmeeza ye agwagalako kukozesa ki? Ddala ki ekituufu ekigenda okuva mu mutwe gw'omuntu munnayuganda nga baguleese ku mmeeza ye? Ekyo ne tukiteeka ku mabbali. Tutunuulira ensonga endala ey'okuba nti akulembeza kasajja ffuba nti buli kintu kye kyonna olaba nga kyamaanyi. Alagira kino, alagira kiri, alagira kiri, naye nga yeerabidde
nti balagira nabo bannansi abalina omugabo nga naye gwalina ku ggwanga. Naye bw'abanga tagenda kwogera nabo, tagenda kuteesa nabo, agenda kubalagira. Bagamba nti naye bwe obumyu nga bwakuŋŋaanye oyinza okusanga ng'enjovu tekola ki? Olugero olugyayo kiri nti amaanyi tegalya singa embazi yeewaata. Nti abantu bano yadde nga basirise, gy'onaakoma okubateekako ekifuba n'amaanyi agasukkiridde, bajja kutuuka ekiseera beekyawe. Bwe banaamala okwekyawa, ekinaavaamu lwe lugero luli olw'obumyu n'enjovu. Ekyo bwe tukiteeka ku mabbali, twagala tutunuulire enkolagana ya Genome Wars nga omuteeketeeke ali okuteekebwa mu bigere oba ayagala okudda mu bigere bya kitaawe. Bw'otunuulira enkolagana ye n'amawanga amalala, olabira ddala nga ebibuuzo bingi. Kati ekyo kyokka nayo nsonga lwaki tasobola kubeera okuggyako ng'aliisizza maanyi. Wabula okuliisa amaanyi nako kuliko ate ebijjirako, nti okuliisa amaanyi si y'aba asoose. Mu kuba nti si y'asoose kitegeeza naye yennyini ng'aliisizza amaanyi naye nga bannansi tebamwagala era sitiiru basobola okusituka ne babaako kye bakola, oba omuntu yenna alina interest, kubanga tukkiriza nti eggwanga Uganda ng'oggyeko kuba nti lya munnayuganda, waliwo abantu abalala balina interest mu ggwanga Uganda. Kitegeeza buli Uganda lw'ekyankalana waliwo interest z'abantu ezifa. Abantu abo nabo basobola okuba ensonga lwaki tasobola, nti basobola okusalawo nti okusinga okufiirwa nedda ono ye kaave mu kkubo tusobole okulaba nga ebintu byaffe bitambula bulungi. Mbumpimpi Genome Museveni yandibadde yeekuba mu mutima n'ayagala bannayuganda nga bwe baamwagala okusooka ekitakyaliwo kati. Nakkiriza amazima nti abantu baamukyawa olw'ebyo by'abakoze. Kale n'akoma ku mutabani we kubanga bwaddene ligambwako nnyiniryo. Ku lw'okuba n'emirembe mu ggwanga lyaffe n'akoma ku mutabani we n'aba nga aleka bannayuganda ne beesalirawo omuntu anaabakulembera era ne batambula bwe batyo eggwanga lyaffe ne liba n'emirembe. Naye byonna biraga nti yadde waliwo okweyagaliza naye tekijja kusoboka. Nze mu ndaba eyange ensonga nnyingi ezimu oba oliawo nyinza okuba nga sizoogedde, naye gwe andaba era mpuliriza kakasa naawe olina ensonga lwaki tewandyagadde Genome Wars Kainerugaba okukulembera. Okay, kakati omanyi omuntu bagamba taba na musiko omu. Ngenda nenzirawo ne ndowooza nenga nti Genome Museveni ayinza okuba nga alinayo omuntu omulala gwakola ki, gwateekateeka eyo ye talinawo pulani, alina oyo omu nga kati kakibiriiti. Ebyo munnange biri awo, buli munnayuganda ndowooza batunuulira, simanyi abako abaki, ka buli omu saaka eyo bamwogerako nga kwegamba abatunuulidde Entebbe ne Maama Janet kennyini bamwogerako nga omu ku abo abagitunuulidde n'abalala. Naye ndowooza essira asinze liteeka wano first priority ye eri Genome Wars Kainerugaba, ndowooza ng'era bwe yamusuubiza. Kuba Museveni ye abantu bwe bayabasuubiza yatugamba wano nti lwaki yawa Janet Museveni okubeera minisita wa education kubanga yali yamusuubiza, kati ng'atuukiriza okusuubiza. Naye kale buli munnayuganda alaba ki ekigenda mu maaso, naye jjukira nti eggwanga lino si lya nsikirano ate si lya famire. Ggwanga lyaffe ffenna, nsuubira okuba nti eyo ensonga buli munnayuganda alina okuba nga agitunuulira. Fact omubuya bwe yeka yawagira ekyo tugende simanya ayira be basobola bokka abo. Eyo tuveeyo, ndowooza tuswikinge tugende ku digital transformation, kubanga saagala otuwana nga toyogedde ku nsonga ezo
nkulu nnyo kubanga yadde bino weebiri naye ate obulamu bulina ogenda mu maaso. Bwe twogera ku digital transformation nze nkirabira mu perspective eya trend okukyuka engeri abantu gye bagenda okubeera nga ate bakwasaganyamu obulamu mu byenfuna, katugeze mu busuubuzi n'engeri gye basitowaringamu ebintu ne communication byonna digital transformation. Kati mawulire ki gw'olina ku digital transformation? Naddala njagala okubeera nga tujjayo ekifaananyi gavumenti ya Uganda ebintu bino ebimanyi kyenkanawa, kubanga baatugambako lumu yali Bank of Uganda ng'egamba nti ye ebya crypto tekola ki yabyesamba, in fact negamba yo tekirangiriranga officially, teyagaana bantu naye teyakirangirira officially, nga baaliwo bapasita babba abantu mu ngeri y'okubaguza zi token ne bakola ki ne bamyansa nazo. Naye sisuubira kuba nti nno abasajja abo nga bwe bali basobola okoleka omuntu n'abula ne gundi ezo zonna nga bakimanyi nti yaguzisa abantu digital assets azirina abuze nazo sisuubira kubanga negye byaggwera emisango sikyakola ki sikyagiwulira. Naye sooka otuwe ekifaananyi ddala Uganda kiki eyimiriddewa ku digital transformation. Twogera ku cryptocurrencies n'ebirala bino bali luddawa, kubanga obukakafu bwe tuwaagalira ddala era ndowooza tugenda kumaliriza n'ekyo mu kaseera katono nnyo katono nnyo kubanga obudde bulabika butuliiridde empinga. Oba olina ky'oyagala okwongeraho ku byobufuzi tusobole kuba tujja okukiraba mu puroguramu yaffe eddako tulikodinga puroguramu endala ne tuba nga tetuwanvuyiza nnyo eno. Naye kati tugende ku digital transformation. Weewaawo nate omulabi wa Uganda at Large nyongera okubuuzaako bw'ompita mu nsonga za digital transformation awo wensinga okuwulira emirembe. Obuuzizza ate ng'era ku puroguramu ewedde era twalekawo oba naleka ombuuziza ekibuuzo ekyali kigamba nti ddala olina bukakafu ki nti Uganda emanyi ku nsonga ezikwatagana ne digital transformation. Ne nkugamba nti obujulizi we buli obuwera, naye mu kaseera ako olw'ensonga nti puroguramu yali ewedde ne sisobola. Mu kaseera kano njagala okusiigira omulabi wa Uganda at Large ekifaananyi nti ddala gavumenti eya Uganda emanyi ku nsonga za digital transformation. Ansi eri nti ye ezimanyi era ezigoberera butereevu, naye gwe Munnayuganda gw'obadde togoberera era gw'abadde tamanyi, naye ke kaseera ate onoonye okumanya ku nsonga eza digital. Ekyokulabirako ngenda kunokolayo ebintu bigenda kubeera nga bibiri ebigenda okusobola okukulaga. Ekisooka emabegako bwe nayogera ku nsimbi eya your everyday money oba YEM, era nabuuzibwa ekibuuzo nti ddala omukulu oba ekitongole ekyo kyali kituukiriddeko gavumenti naddala eyaffe eya Uganda, era navaawo nga mbasuubizza nti omukulu eyali addukanya ekitongole ekyo kati eyaggyibwako naye ng'akyaliko ku board olw'ensonga nti abazungu bo baatuleka nti ne bw'oba okoze nnyo n'alima ewagonda n'azinya obulungi era ava mu ddiiro, so ekiseera kyo bwe kituuka ovaawo ate omulala n'akwata mu kintu ng'enjogera ya leero. Omwami oyo yakyalira ddala wano mu mwaka ogwa 2018 era n'asisinkana eyali gavana ebiseera ebyo owa Bank of Uganda, omwami tumusiime Mutebire awumule mirembe, era nja kukusaba ekifaananyi ekyo okibateerewaawo basobole okulaba vidiyo eno nga nakyo bakiraba. Awo nga tuvuddewo ennaku z'omwezi 23 eggulire lyokakasa nalyo ndikuwadde kubanga lyafulumidde ku mukutu ogwa Naire Post nga lyogera ku Central Bank digital currency ya ggwanga lya Uganda. So
omuntu asobola odinoonyaako lyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana guno gwennyini gwe tulimu, alabe ddala yadde nga yetafuna mawulire gakwata ku digital transformation wano mu ggwanga lye, ate amanye nti mawanga amalala bo bakimanyi bulala. Eyo nga tuvuddeyo, twagala tulabe ebintu bino mu Uganda bitandikirawa, biri luddawa era bituuseewa. Njagala ffenna abalina obusobozi, abatalina busobozi, ngenda kulekera etteeka lino oba kiwandiise Digital Transformation Roadmap eyayisibwa mu ggwanga lya Uganda. Anaaba agyagadde akutuukirire ogimuwe asobole ogyenoonyeza, kubanga Uganda at large eweereza abantu ab'enjawulo. Asobole ogyenoonyeza, aginoonye, agisomeko, alabe ki ekirimu era etambula kuva ddi, yatandika ddi, eri luddawa era eragawa. Kati Uganda Transformation Digital Roadmap yatandika oba Digital Transformation Roadmap, yes, eyitibwa Digital Transformation Roadmap. Yatandika nga omwaka gwa 2023-2024 era ng'egendera ddala okutuusa 2027-2028. Erimu ebintu bingi nnyo bye nandyagadde Munnayuganda amanye okusobolera ddala okuggyayo ekifaananyi ku butya Uganda bweyimiridde ku nsonga eza digital. Era nnyongera okusaba nti etteeka eryo oba tetujja diyita tteeka, roadmap, ngenda kugikulekera eri omuntu yenna ayagadde okugisoma alabe ddala we tutuuse, bwakutuukirira gimuwe. Naye njagala kunokolayokko ebintu bitono oba ekintu kitono nnyo. Njagala tusomekokko ku page ey'enkaaga eyo nno nga baali boogera ku nsonga za byanjigiriza, butya bwe bagenda okubangula abantu oba yo gavumenti yeetegese etya. Yenna anaaba afunye etteeka lino nkugambye nti liyitibwa Digital Transformation Roadmap, liva mu mwaka gwa 2000 oba lyabagibwa 2023-2024 era nga litambulira ddala paka 2027-2028. Mbumpimpi njagala tusomekokko kapaati kano akawandiikibwa omwami John oba akaliko omwami John Kirjesten Muyingo, oyo nno nga ye State Minister owa Higher Education. Ye nga bw'atyo bw'alambika butya bw'agenda okumanyisa ensi. Yawandiika bw'ati: It gives me a great pleasure to launch our new digital skill acceleration program. Nti ye kimuwa essanyu okulaba nga balonkinze okutandika okuweereza, balonkinze okutandika okwongerayo oba okubangula abantu ku nsonga za digital, which aims to give our workers the digital capability they need to succeed in a constantly changing digital environment. Omukulu oyo owa Higher Education akutegeeza nti bannayuganda okusobola okusucceedinga mu nkyukakyuka oba mu environment ekyukakyuka ng'edda mu digital. N'akugamba this program is an essential step in achieving our objective of creating a workforce and citizens. Musonyiwe mu ebyuma by'abazungu oluusi biterebuka. Yes, agambye nti and citizens that are prepared for the digital age and making
sure that no one is left behind. Ategeeza nti ye kimuyambira ddala n'okutondawo oba okubangawo obukozi oba abakozi oba abatuuze abeetegese okutambula n'omugigi guno oba omulembe ogwa digito. N'agamba it is crucial that as a country we possess the skills required to fully utilize advancements as we continue to see the rapid progress of digital technology. Era yayongera okutegeeza nti bo basanyufu nti eggwanga lyabwe already liyina abantu abategedde era abatendekeddwa abasobola obulungi okukozesa oba okukolera mu mbeera eno eya digital technology. Munsonyiwemukko tukyeyongerayo n'agamba nti our digital skills acceleration program has been carefully designed to give people the instructions, resources and tools they require to succeed in a digital economy. Ayongera okukakasa nti bo balina ebikozesebwa, endagiriro, okulambulula ebikozesebwa ebigenda okusobozesa abantu oba enkola eno okusucceedinga, wabula n'ateekamu ekigambo ekitibwa digital economy. Kati gwe wenna ali eyo nga okyabuusabuusa ebintu bino naye ng'omaze okuwulira titugenda mu digital economy, osaanidde okuttako ku bigere obeeko wootuula weebuuze digital economy kyeki. 3 fundamental strategic areas: collaboration, digital literacy and skilling, access and availability of integration services and data for the foundation of our digital skills acceleration program. Mbompimpi etteeka lino oba roadmap eno mpanvu naye nja kukusaba ggwe oginoonye ogiyiseemukko ku maaso osobole okumanya Uganda bweyimiridde. Nkomekereza nziramu ekibuuzo kyo nti Uganda emanyi bulungi nnyo ensonga za digital era yafulumya ne kye bayita digital transformation roadmap era ng'etambula okuva mu mwaka ogwa 2023 paka 2028 era awo gavumenti yatutegeereza nti ejja kuba enteekateeka zaayo zonna ezotutwala mu digital economy nga ziwedde, era yatandikirawo n'okukyusa ebitongole okuviira ddala ku kitongole ekiramuzi. Tulaba emisango nga giwozebwa ku Zoom, eyo digital transformation. Nejjira ddala mu URA buli ekigenda mu maaso mukiraba, neeyingira mu masomero era akatundu ke mbasomedde ka masomero nga bo balaga gwe bw'onaaba nga tosoma tteeka lino waliyo abalisoma era ku mawanga gali amanene agatutwala go gamanyi nti Uganda bwetyo bwetambula era erinawo ne roadmap. Nga nkomekereza njagala nkoone ku nsonga eno mbadde ntambula nga nina gyenva ne mukyala wange mu kamotoka kange akatono ddala kakazuguzugu nga nange nvugamu oweewange gwe ate naalinda ennene ate naalinda ennene ng'era bwe ntera okuwuliriza naddala ku programs ez'ebyobufuzi ngenza okuwulira ng'olina ensonga gy'okoonyeeko, ensonga ya sikandi eri okugenda mu maaso eyatuuse n'okuyingiramu ekitongole ekya CMI n'ekitongole ekya DIS. Mbadde mpuliriza emboozi eyo ate ng'olwedde y'emboozi
gye nabadde oba gye mbadde ngoberera okumala ekiseera naye ng'oba oli awo bannayuganda tebaagiwa magezi oba tebaagiwa biseera naye lwaki ngireese oba njagadde embeeko kyenjongerako ate nga olwedde wagikoze eyina kyejjayo ekyongera ku kiri kyenjogeddeko ti ddala gavumenti ensonga za digital transformation ezimanyi era ezigoberera. Ekyokulabirako mulimu story eyo ngenda gikuwaako akatinenya akatandika then nkuwenze wendaba ekinyusi kyange era nkubulire lwaki wentadde ekinyusi. Bwe badde etandise ng'eyogera ku mwami Alex Mwogeza. Omuntu oyo era nemwogerako bingi omuli nti mukozi mu kitongole kya NIRA wabula yayambako ababbi okubba n'okuwamba omwami Festo oyo nno nga yakulira ekitongole oba ye mutandisi w'ekitongole ekya Metro Plus Afro Token nti omwami oyo yabayambako wabula ebyo bitutegeeseddwa ekitongole ekya CMI Chieftains of Military Intelligence n'ekitongole ekya Defence Intelligence Security bitongole binene CMI bakisuze kati ye BIS abanya bagakyuze weewaawo kati anti ebyobufuzi intelligence ng'okumanya kati ebitongole ebyo binene bya gavumenti kati ebisobola kugoberera nsonga eri awo bwetyo kitegeeza ewabeera omukka waliwo omuki omuliro naye omwami ono yayambako atya ng'akozesa ekifo kye kyayina mu kitongole ekya NIRA n'alyoka ajjayo ebikwata ku mwami oli omwali enamba y'essimu n'ebirala ebimukwatako naye konsaani yange weeri weewano njagala ffenna abaalabye ku gguliro eryo tutunule ku paragulaafu eno ne bagamba nti Alex abused his position by accessing Festo's personal information from NIRA data system including phone numbers. The statement reads awo ki kyenjagala okwogerako obubbi bwe mulaba obugenda mu maaso mu nsonga zonna eza digito bannaaye tebutegeeza nti digito taliiyo gyali wabula waliwo ali emabega ali okugezaako okutudinaayinga chance ey'okumanya ebintu ebyo ng'abisiiga ettoomi nti bibi bya bubbi naye ng'ebintu ebyo birina obulambulukufu bwabyo. Kati ono olaba nti yeetaaga okukozesa ebikukwatako ebituufu mu sisitimu entuufu okusobola okuyita ku litalaba oba okusuula mu katyabaga. Naye wano njagala kusinziirawo okuyamba munnayuganda kubanga tugenda mu nsonga eza digito tetugenda kwogera birungi byokka n'ebibi gyebiri okugeza ffenna katusasula ebintu online ne online bwe tuba tusasula tukozesa kaadi zaffe eza banka tukozesa credit card zaffe ez'amasimu tukozesa ebintu byaffe ebyekyama ngera bw'olabye ti omwami ono aggyeyo ebikwata ku muntu ono ku NIRA n'asobola okubikozesa okumutwalako ebibye n'okumuteeka mu katyabaga oba mu buzibu. Naawe bagenda okukozesa ebintu byo okuteeka mu buzibu era njogera bino bangi babbiddwako ssente zaabwe nti gwe wenna akozesa credit card ng'olina by'osasula oba mu kitongole ki oba bweru wa ggwanga oba wano mu ggwanga nkwegayiridde to displayinga card details zo. Bw'o displayinga card details zo omuntu oba omukwasiza kaadi yo mu butongole nti asobola okugenda n'aggyako ssente zonna z'ayagala n'agula by'ayagala ng'akozesa kaadi yo. Kati wali ewabadde ono akola mu NIRA kati gwe teekawo kaadi yo omanye nti oteekeddwa ogikuuma obutiribiri bwe gy'onaakoma okugipositinga
naddala ku mikutu gye mikwanira wala ogenda kuba otadde ebyenfuna byo oba ensimbi zo eziri ku akawunti mu katyabaga. Kale awo ojja okusinziira ogambe nti ebya digito bya kibbi, naye nga gwabulako okumanya butya bwe bikolebwa. Era ne mobile money gyensembyayo nti gwe wenna ofuna obubaka obuva mu Airtel MTN ku bitongole ebitono byenjogeddeko ebikwasaganya ensonga z'okutambuza ssente ez'oku masimu. Naye obubaka obwo bumala okujja, tetumanyi bantu bano gye bajja details zaffe, ate okujja ne batutuukirira ne batukubira amasimu ne bakozesa details zaffe okutufera okutuggyako ensimbi. Gw'olowooza nga mpumbawumba ensonga eno, oza tewayinza okubaawo ekkobaane ng'era bw'olaba lino eryabadde ku sikanda eno. Kisobokera ddala okubanga waliwo ekkobaane wakati w'abantu abo oba w'abakozi baabwe naawe, oba kitegeeza nti sisitimu yo nfu oba eri corrupt. Gwolina kumanya kyakkola nti oli ansindikidde sente, nti manya ntya nti ddala sente zino nzifunye nga sinnaba musindikira zange kweteeka mu katyabaga, manya ntya sente zino nti nzifunye. Bw'onaategeera digital transformation ogenda kweyagala mu nsonga za digito, naye bwe naaba togitegedde ate ogenda kufa ogyevuma. Kale yongera okunoonya okumanya n'okutegeera ku nsonga eza digito. Pointi bwempumbyewumbye ensonga za digital transformation nti ddala gavumenti ebintu bino ebimanyi, ebigoberera era ebirimu nnyo. Erina mu kukola gye bayita Central Bank Digital Currency ey'eggwanga Uganda. Eno nga ye ssente eya digito ey'eggwanga Uganda egenda okudda mu kifo ky'olupapula lw'okwata nange lwenkwata. Lyeggulire eryo lyenkuwadde eryafulumidde ku Nile Post era nga liri ku kibanja ekikulu ekya Bank of Uganda. Omanyi ennaku zino walaba kozi bakayita EPS system eyo na digital transformation, right? Yes. Akati nze bano ngamba nti babimanyi naye lwaki babitubuulira kawoolawola mu ngeri y'okuba nti tebajja kubeera nga basensitizinga abantu fully. Nsuubira okuba nti basuubira okukibbiramu abantu. Mwalaba wano, mulaba ifreeze n'olaba kati EPS enkola eya real time. Obuziza omusango oba okoze otya, risiiti ogirabira ku ssimu yo abakufayinize. Naye oyinza n'okutomera oyise ku bitaala, katugeze ndi mu kazuguzugu yange ngenda okulaba message ogenda ogikeberako 60,000 oyise ku kitaala omanyawo eyo yonna digital transformation. Naye gamba bano ekizibu kye balina ate kwagala kubibbiramu, kubanga kati jjukira nti basomesezza batabani baabwe. Baba basomesezza kati babasomesezza bali awo nti ng'oggyeko kuba n'emirimu sente balina kitena kyazikozesa ne babeera nga kati bali ku mutimbagano, bali mu kubba. Awo kambeeko kye nnyongerako. Ensonga ey'obubbi obugenda mu maaso oba kale kaneme kiyiseeyo kankyete direct. Ekyo ky'obuuzizza nti ddala gavumenti lwaki tevaayo, nze ndaba yange ejja kwawukanamu n'eyo. Gavumenti tevaayo kutubuulira kubanga oba oli awo tetwagala kubuuka. Olw'ensonga teyandibadde nga eyina ensonga ey'essimba nti oba katugeze tutangira kubbibwa, naye ate nga ebitongole bingi bizze ne bitubba. Byopaleetinga bijja ne bifuna license okuva mu gavumenti oba mu bitongole ebinene, gamba nga KCC wa kubanga ebitongole ebisinga ebitomezezza abantu biri mu Kampala. Bibeeramu nga ne certificate birina. Ne bitubba ne bigenda n'ebirala ne bikola ki? Kakati awo gavumenti wotefudde eyo. Naye ate ku bintu eby'ensonga ate netavaayo. Kitegeeza gavumenti awo kye kikyusa kiri nti eyinza okuba nga ekikola kagenderere. Kubanga bwe beetuleetedde omusolo nga gwe gutadde ku digito ne tuleetera EPS
nga bw'ogyogedde oba IPS nga nayo ki naye ate n'osanga ng'ebitukwatako bye tujja okugyamu ssente zo tunasasula mu fayinizi ezo ze bataddewo ate byo nga tebitulaze okugeza gavumenti erina obusobozi oburegulatinga n'eteekawo digital platforms eziri recognized and monitored by the government ne zituyambako okubanga tukola ebintu ebyo mu nkola ennambulukufu oba eri-regulated. Mbumpimpi nga mmaliriza ensonga zino gavumenti ezimanyi wabula yeefudde ekyesirikidde mu mbeera yatusibira mabega era nga bwe guli mu bintu ebirala nti tuli mabega ku mawanga amalala banenjega tukkirize ebintu wano ewaffe Uganda bw'okiraba ng'omanya nti ab'amawanga amalala tekikyali kipya era bo batambula nakyo. Kale bwetyo tutambudde naye nga ekikulu kya byonna ekyoba omanya buli kantu konna konna ke baleeta akapya basooka kulowooleza mu kubba basooke bakwata abantu obujega mu butamanya oba okitegeera bamala kuswala buswazi kubanga kati gwe weewuunye nti General Museveni bwe yakwasa okuleeta digital number plates n'ebirala omusajja nawe omulaba ati babanga bawadde empisa okuwooza akatale tumumanyi bulungi nnyo naye kwegamba obubbi obutafaayo oli kulekera kyanya abantu be kubba nze bwintu bwe nkiraba bababbe oba okitegeera bakyetamu ate bw'oba ng'osobola okugyako Facebook netuusa kati nga bagikola ki abajja access nga balina kukozesa VPN ddala gwe n'ogamba nti ate digital transformation oyagala okibikulira abantu bakimanyi oba okitegeera kati bye bawasisinkanamu bano simanya abaaki abajja aba Binance abaaki obanga ate atabikola ki ate yeekuba jje kwegamba nti abaana baabwe babasomesezza era balowooza be bokka bayinza okubikola ki okubifunamu nti kati gwe nange tuba tukola kibata trespassing okugenda mu zooni y'abali okitegeera ey'okumanya kubanga okusoma munnange ko baakutuma okitegeera tulina kubeeraawo bwe tutyo basomesa bye baagala buli kimu bakitujjako ebyobufuzi civic education nedda temubigira ebimujjako nkaayanya ebyokusoma ebyamagezi nedda kati tuli awo bwe tutyo muganda wange lwega lwa munyiri olukola ki olwekola wekka tugenda kukomawo waliwo ensonga enkulu eya protest vote obadde ogyogerako wano era tugenda kudda mu mboozi yaffe eddako twogere dda ku nsonga tugigirira mu ddiiro kuba sijja kuta nga tumaze kuwumbulira ku nsonga ya protest vote kale bwetyo bwe tubadde n'omukulu mugwanya John Bosco nze Uganda At Large mu mikozese nga bulijjo Mukama Katonda akuume.